jako akawuwo. Abafumbo bano basangiddwa ku ofiisi y'ekyalo ky'Ekazo mu Ggombolola Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso ng'omwami ono ategeerekeseeko eryamulindwa azze okwawabira mukyala we Sumaiya Nansubuga olw'okumukakkanako n'amwokya amazzi. Mulindwa annyonnyodde ab'akakiiko nga mukyala wono yasooka n'amukuba ekintu ekyamuwaliriza okusooka okuddukako ewaka ng'agamba nti ayitiriza n'okumukaka okulabirira abaana be yajja nabo nga wamugamba nti waba talina ssente wa kuggyayo emiggo. Ono atuuse n'okulukusa amaziga ng'alaga ebiwundu ebizze bimutuusibwako mukyala we. Mumuleka ayogere yeewoze kayinza okuba alina ensonga. Abatuuze b'ekitundu kino abaddewo tebalinze Nansubuga kwewozaako ne bamukakkanako ne batandika okumuyisaamu empi era ab'ebyokwerinda be bamutaasizza. Ssentebe w'ekitundu kino Nathan Bogere ategeezezza ng'ensonga zino we bazituulamu kedda kyokka omukyalo ono n'atakyusa mu nneeyisa ye. Mukyala akutta amazzi n'agayiira omwami ng'ate omwami gw'ayiira amulinamu abaana basatu ababiri yajja nabo mu nvubuka y'abalabirira asiiga Q-Tex n'asobola okulaba ng'akwata omuwendo n'awaayo ssente amukuba n'amunyiga obusajja omwami yajjako ewange ne mugala bikumiikirize. Abatuuze bavumiridde nnyo ekyamutuuze munnaabwe okudda ku bba ate n'amutulugunya. Kasanyiza ngende waffe tubanza naye namufira ngende waffe banangobe waka tugenda omusajja ku mpaka sajja simuswala nemye nzize tubanzaala biganye. Omwami yalina okuleeta ssente z'okulya kakati oyo ky'omwami ani agenda okuyamba waka mu butuufu baba batwala ku poliisi oba batwala omukyala bamusibe oba poliisi esazeewo ki kuba gwo omusango ngulaba si gwaffe. Bakazi bonna weemutyo mwena mwena weemutyo era oyo kyakoze n'omukazi olala era asobola okikola si kipya. Oluvannyuma omukyalo ono aggiddwa ku ofiisi za LC n'atwalibwa ku poliisi wakati mu bukuumi nga batya abatuuze okumukolako obulabe. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.